Eyo video gyolabaawo ya embassy y'eggwanga erya Iran mu ggwanga erya Syria mu kibuga ekikulu ekya Damascus nga abano abayeekera bamukwata mundu bagamba tebakyayagala nsi yaabwe kubanga erina akakwate ku ggwanga lya Iran oba kubanga efugibwa oba n'okubanga etegeererwa eggwanga lya Iran. N'olwekyo balumbye embassy y'eggwanga erya Iran. Good enough abakola mu embassy babadde bamaze okubanga bavaamu nga badduka baddayo ewaabwe ne baba nga bagirumba nga bajjayo ebyo ebifaananyi byolaba bye bajjayo awo bya Major Qasim Sulmani ne Hassan Nasrallah eyali akulira aba Hezbollah nga yattibwa nga Abayisirayiri bamutta. So bino ne bayingira munda mu embassy ne bakola routing ne babba ebintu ne batwala souvenirs ne bonoona nga wolabaawo buli kimu. The whole country is in a mess right now. Onfuna bulungi. So waliwo ekintu ekimu kyenjagala tusooke tutegeere nti essaawa zino tugenda kubanga tulaba ono omuyeekera eyalumbye Al-Jalani ali ku ludda ki, ali ku ludda alina okubanga alina oludda lwabeerako. Onfuna bulungi, alina okulondako oludda lwagenda okubeerako. Either abeera ku ludda luli olwa America ne ba allies baayo oba abeera ku luno oludda olwa Russia naki. So he's right now ebikolwa byonna byakola alaga nti he doesn't want anything to do with Iran. However nga bo aba Russia bamaze okubanga bamulabula nga bamugamba nti singa anaakola ekintu kyonna ekinaleetera abajaasi baabwe mu ggwanga erya Syria oba interests zaabwe bwe bawulira nti ziri under threat bagenda kuba bamusalako. That is according to the Russians. So yembeera sofa eri mu egenda maaso ate katulabe kiki ekirala ekigenda